Kale. Muno mukamba kubasi manje yakutte. Omugamba kyena. Choka bana ke bebe. Ndi wano ndi mufanazira sipenje wakutte kumbo weta we basi wano bambi. Ato lukubuzisa amanyi lutade mukati. How do you feel? Chenda kambi chengeda chenda ka. Eri mu meeting. Meeting baka. Meeting baka. Moyamba de boti. Nyamba de bubinyo. Eso mukuma sampate. Kadi mpuchi. Amanda is smart. Wanafika kuluka ilumunga dibanyande. Basi madala no ifuma minyumba ngo yambadde boti. Ne mukumanga alimba. Wamanda pise bubinyo. Basi madala nakuluka olufana ngotogera mu meeting yambaka. Machini? Ngola jeshi. Omumyo mulamba. Ate nkasemaka. Hadi tikate bituba tikati. Kati masimatera wama katimba atenda kawo. Kati obadola kawo. Nkamfana na play. Labo yambadde. Olita nchiko yamba lugalo ngulu olukaloka ne bakulaba ku meeting ze ne bakola mu. Kati ko inayo akalala. Ewa makati atabisi. Kaya ati ndo ngolo. Ogira bantu nsize na kito. Buli kyoma nyindi kikate. Abeka nakamba da naluli wali ko kinsiba ko nenkukamba. Kwetu tukatu yakala mpere ko sumati nga munno bwaba yakala kole. Kati sikuba amandanda impiti ngiyo kuba bishinda wakona ayabadde. Akabuto konna kamwerezo olinga agenda zaala enkya. Muli bamalaya. Mutegeera biriko abasajja. Ate obato yakala tegeera bakasi. Otegeera kuyingiza ku macha n'ekyagulo n'olwe. Muna nini ntensena kati nange buli kyo simanyi ndikito. Kikazi gwe yogeza amazima. Omusajja tunulira pa utanyi. Musajja mukulu wamanyira kundi bino bye Masas Union tomanyi mulembe kuliko wakwako mukuma wakwako wamaketa wepa tati amanyi na peke kale olagala atola n'okulumeta emisasa ngula gikuwa peke nange nkuwa peke banaye musajja mukuma tusobola kumpa peke no malaya gwe wanzigirira najja mubazeeko mwami genda mu meeting akali Amagwa lidako genda mu meeting lidako mwami genda mwami genda mu meeting kikasatko oyambaziza bezuka no genda mu genda we lidako Moko